بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيبتي وبالونج mwasuze mutya era musibye mutya. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatugabiridde n'ekyengero eky'obulamu ekyo ffenna kye tuli sure nti ssaawa yonna kituvaako eky'obulamu buno obw'edduniya, ate ne tusigaza eky'obulamu obw'oluvannyuma bw'edduniya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe gyonna emirungi twakakola era tusonyiwe ensobi zaffe zonna ze twakakola, kubanga ddala ye musonyi era ye musaasizi asinga okusaasira. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tuli ku swala, tugiraba mu bufunze bwayo n'amakulu g'ebyo byonna bye tulina okubeera nga tukola nga bwe twayigirizibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulundi ogwayita twalaba ku bintu ebikyafu mu Busiraamu, ne tulaba ku malusu ago agayitibwa amakyafu oba amalusu amakyafu, era ne tulaba ku nnamula y'amalusu we galamulwa, era ne tulaba ku bukyafu obumu ku neetukuza oba ezimu ku neetukuza ez'obukyafu obuba bututuuseeko. Akati olunaku olwaleero era tugenda kwongerayo okulaba, kubanga akatambi kaffe akasooka omutwe gwe twali tukatuumye twalaba twakatuuma bwebanga sseerabidde emiteeko gy'amazzi mu Busiraamu. Kakati kanako okubiri tugenda kulaba enneetukuza ez'obukyafu obw'enjawulo. Ky'ekitundu kyaffe ekyokubiri kye tugenda okubeera nga tulaba. Twatandikiridde ddala eno ddala tusooke tutegeere ebyo ebikyafu bye biriwa n'ebiyonjo bye biriwa. Tusaanye tutya okukozesa ebiyonjo okwetukuzaako oba okweggyako obukyafu oba obutugenzeeko. Kati olwaleero tugenda kulaba enneetukuza n'okutukuza ebikyafu eby'enjawulo ebiba bituuse ku bintu byaffe oba ku ffe ffennyini. Mu bintu byaffe mulimu ebyo bye tukozesa mu bulamu omuli engoye n'ebyo bikozesebwa ewaka, naffe ffennyini emibiri gyaffe. Era oluvannyuma lw'omusomo guno nja kusaba ombuulire ky'oyizeemu, era oba oli awo nja kuwaayo n'ekibuuzo kimu nga maze okubeera nga nkuwa omusomo guno gwonna nga bwe tugenda okugulaba insha Allahu taala. Nsaba w'owandiika mu kitabo kyo oteekewo omutwe ogugamba nti enneetukuza z'obukyafu obw'enjawulo. Enneetukuza ezo tugenda kubeera tuziraba, zigenda kubeera enneetukuza 9, ate era mu katambi ke kamu tugenda kulabako ku bifo w'otasaanidde kumalira kyetaago, tulabe ne ku mpisa ez'okumala ekyetaago. Obwo nno bwe Busiraamu, buli kimu kyonna bwakirambika bulungi, era tewabangayo omu n'akulimba nti Obusiraamu kino tebwakyogerako oba kino oba kino oba kino. Mwana wattu bwayogera ku buli kimu ne butuuka n'okwogera ku ki ky'olina okukola ng'oli mu kaabuyonjo, era ki ky'oteekeddwa okwewala ng'oli mu kaabuyonjo. Kubanga Obusiraamu
ebimu ku bye tukulembeza bwe buyonjo, okuyonja emibiri gyaffe, okuyonja wetuwangaalira n'ebyo byonna bye twambala ne bye tukozesa mu bulamu. Naam, wansi w'omutwe gw'owandiise ogugamba nti enneetukuza z'obukyafu obw'enjawulo, teekawo pointi esooka, empitambi n'omusulo. Bwe njogera empitambi ndowooza tukimanyi bulungi, feces, obubi, n'omusulo. Sheikh ng'annyonnyola mu kitabo kyaffe kino Entanda y'Omusaaze yagamba nti kozesa amazzi, okozese toilet paper, ebikoola okutuusa lw'otukula ne weekakasako nti okoze ki, otukudde. Bw'oba tolina mazzi kozesa toilet paper oba ebikoola okutuusiza ddala lw'okakasa nti otukudde, awo we weerongoosezza. Oluvannyuma olyoka okozesa amazzi bw'oba ogalina. Mu kaseera ako oyinza okuba obadde mutambuze naye nga mu nsawo yo watambuddemu ne tippi naye nga tolina mazzi. Weerongoose bulungi ne tippi, olyoka oddemu oyambale engoye zo bulungi, otambule ogende. Kaakati bw'omala okutuuka gy'olaga ng'ogenda kusaala waliwo amazzi, sooka oddeyo emmanju, kubanga tukimanyi bulungi tippi tesobola kukutukuza n'otukulira ddala, tekisoboka. Wadde bannaffe bangi gye beesemba eseera gye bakozesa. Ng'oyagala okakasa nti tippi tesobola kukutukuziza ddala, funa ekyokulabirako ng'omuntu asazeeko enviiri ze n'asigazaako otuviiri tutono, kubanga omubiri gwaffe guli hairy, naddala private parts zaffe. Bw'asalako enviiri n'asigazaako obuviiri butono, n'okwata eryenvu n'olisiigamu bw'oti mu mutwe oba awabadde enviiri ezo, nomala n'otandika okuyisaawo tippi bw'oti. Eryenvu eryo oyinza okulaba ng'eriweddewo, naye nga bw'okuutawo olugalo lunnyo bw'oti n'owunyako, owulira ng'eryenvu likola ki? Liwunya ku lugalo. Ekyo nno nekitegeeza nti obukyafu oba okyabulina oba okyali mukyafu, kubanga ffe mu Busiraamu okutukula kw'omuntu atukula atya nga bwe obukyafu tebukyamuliko n'olusu lwabwo nga lukoze eki? Luweddewo. Oyinza okugamba nti ate bwe mba sirina mazzi nkola ntya? Bw'oba tolina mazzi osobola okukozesa effunfugu, kubanga ettaka eryo ly'olaba litukuliza ddala completely, ne wabeera nga wakola ki? Obukyafu obwo buggwaawo, era ne waba nga tewakyawunya na kuwunya biidhini tabaraka wataala, bw'obeera nga weetukuziza bulungi. Na bwe kityo Sheikh n'ayongerako ku nsonga eyo yennyini, pointi esoose egambye nti empitambi oba n'omusulo. N'agamba nti wabula bwe gaba amazzi ng'ate g'okozesezza w'otuusa okufuna ekyetaago, si budde bwa swala naye obadde otambula n'osanga kabuyonjo waliyo n'akadomola, omala okwerongoosa ne tippi n'onaaba bulungi n'otukula, awo bw'oba otuusa ekiseera eky'okusaala nga naye wuutu yamaze n'ekuggwako, biki ebimalako wuutu tugenda kubeera tubiraba. Wuutu nga yakuweddeko naye nga tewasoose genda mu manju, amakulu nga tewagenze manju nti oba wagenze kufuka oba wagenze kukola ki, ng'ebyetaago ebyo wasembeddeyo okugenda ku kyetaago ekyo, wamaliriza bulungi okunaaba. Amakulu wagenze okufuka, wamaze okufuka n'onaaba bulungi nnyo n'amazzi n'otukula. Kakati mmakkati awo, kubanga ku bintu ebimalako wudu mwe muli omukka oba ogwo gutufulumamu emabega, ogwo bw'obeera nga gukufulumyemu oba tokyalina wudu, amakulu nti omuntu yenna ekintu kyonna nga kivudde mu bitundu bye ebibiri eby'obwereere, bw'abanga abadde ne wudu eba emuweddeko. Bwe guba nga mukka, bw'oba ogenze manju for long call oba short call, oba ofunye olowoozezza ku munno amazzi ag'obwagazi ne gajja, oba ogenze mu kikolwa ekyo eky'okwegatta n'omwami wo oba mukyala wo, ekyo kyekireetera okubeera nti oggwako wuzu. Kwegamba singa ebitundu byo bino ebibiri ebyekyama bibaako ekibivaamu, wuzu eba ekoze eki? Eba ekuweddeko.
naye era tuzze tubimenya era tukyabimenya ebyo tubinaaba tutya kubanga ebituvamu biba byanjawulo. Kakati bw'oba ovuddemu buvimukka, omukka tekikwetaagisa kudda manju kukola ki? Kusitanja oba kunaaba. Omukka guba gukuvuddemu ng'ogenda kufuna wudhu. Kati tugeze ekyokulabirako, bw'obadde ova ewaka n'ogamba kankole ki, kangendeko emanju mu toilet, n'ogenda emanju n'omaliriza ebyetaago byonna. Bw'obimaliriza n'onaaba bulungi nnyo n'otukula, kubanga oli waka amazzi wegali, n'otukula bulungi, n'oddamu n'ozzaako engoye zo n'otambula n'ogenda. Bw'oba otuuse ekiseera eky'okufuna wudhu nga mu makkati awo tewazzeemu kugenda mu manju, wudhu ojjuza nzijuze, tekikwetagisa kugenda mu manju. Ne bw'obanga wudhu wabadde wagifunye nemala n'ogaasinga, wudhu n'ekuggwako, tekikwetagisa kugenda mu manju kuddamu kwetukuza olyoke okole ki? Ojja ofune wudhu. Nedda, wabula ky'olina okukola, onaaba bunaabi, otandika kufuna wudhu ng'onaaba, bakuyita kujjuza nga bwe tugenda okukulaba, ng'otandikira ku mikono gy'okunaaba biidhinillah, nga tosoose genda mu manju kubanga ekyetaago ky'emmanju kyakoze ki? Kyawedde. Kati nga mu ntandikwa bwe tunnyonnyodde nti bw'obeera ng'ekyetaago wagenze wantu nga tewali mazzi n'okozesa tippi, ekikoola oba effunfugu. Effunfugu lyo liri awula, naye okusingira ddala tippi, ekikoola oba ekipapula, baana wattu olina okuddamu. Bw'oba ogenda kufuna wudhu olina okusooka okugendako emanju n'osooka n'onaaba bulungi n'ositanja, n'olyoka okomawo n'onaaba n'ojjuza wudhu yo biidhini tabaraka wa taala. Ndowooza ensonga eyo etegeerekese bulungi butya bwe twerongoosaako obubi obwo obw'omusulo n'empitambi bwe tubeera nga ffe ffennyini ffe bye bivuddemu. Kaakati ensonga ey'okubiri egamba nti omusaayi gwa haidhi ne nifaasi. Omusaayi gwa haidhi gwe musaayi oguva mu mukyala ogwa buli mwezi. Nifaasi gwe musaayi oguva mu mukyala oluvannyuma lw'okuzaala. Naam. Kaakati emisaayi gino gy'embiriri, singa ogumu ku gyo gubeera nga gugudde mu lugoye lwo, ku ngoye ezo z'olina, okakatibwako okukwata sabbuuni n'oyoza ku lugoye olwo, amusaayi ogwo we gugudde. Bw'omala okwozaawo bulungi n'omunyunguzaawo, n'obeera ng'ozzaako olugoye lwo. Eyinza okubeera nga mpaleyo, eyinza okubeera nga sikaatiyo, eyinza okubeera nga bulawuzi yo, kyonna olugoye luba lumaze okuddamu okukola ki? Okutukula. Tofaayo na lwankubadde nti omusaayi guno gubadde gukaliddewo ne wasigalawo ekibambya kikkala kiri eky'omusaayi. Mwana wattu kasita oba nga oyozzaawo ne sabbuuni n'okunyaawo, bino n'olaba nga tebivaako, naye nga biri byasoose bivuddeko, olugoye lwo lubeera nga lubalwa mwezi engoye entukuvu biidhini tabaraka wa taala. Ensonga namba 3 nga tuli ku mutwe guno ogugamba nti enneetukuza z'obukyafu obw'enjawulo. Ensonga namba 3 tugende ku nsonga y'embwa. Embwa bw'ekomba mu sowaani oba esseffuliya oba ebbaafu n'ebiringa ebyo, tubyoza mirundi 7, ng'ogumu ku gyo tubyozesa ttaka. Abakitegereka, embwa bw'eba esiiza amalusu gaayo ku lugoye lwo, tuwozaawo ne sabbuuni emirundi 6, n'oyozaawo n'omunyunguza n'okamula, n'oddamu n'oyozaawo n'omunyunguza n'okamulawo, n'oddamu n'omunyunguza n'okamulawo. Bw'eba seffuliya n'ogyoza ogusooka n'oyiwa amazzi n'omunyunguzaawo, n'oddamu n'okuuta n'oyiwa amazzi n'omunyunguzaawo, n'oddamu n'okuuta emirundi 6. Kati omulundi ogw'omusanvu gusobola okubeera nga bwe gwasoose, gusobola okubeera mu makkati, gusobola okubeera nga gusembayo. Gwo n'okwata ttaka. Wali bw'obadde okozesa sabbuuni, ku luno n'okozesa ttaka, n'obeera ng'oyoza esseffuliya eyo, ebbaafu eyo, olugoye olwo, oba ekintu kyonna ekifaanaganako bwe kityo, n'obeera ng'oyozaawo obukyafu obw'embwa. Tegereka bulungi? Kitegeeza olugoye lw'embwa bwe banga erukombyeko n'otalwoza mu mbeera efaanagana bw'etyo, okuggyako nga totegedde nti embwa yalukombyeko, kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwawukanako n'emirembe gyonna egyakulembera, yasaba Allah nti aleme kuvunaana muntu wa ku mulembe gwe ekintu ekimutuuseko nga tamanyi, n'ekyo kyaba akoze nga yeerabidde. Amakulu tuli mu kusiiba,
ne weerabira n'olya, Allah yakusonyiwa. Era olunaku lwasigala alubala okutuusiza ddala wojjukira ogamba nasiibye. Era ne woba olidde siwali emmere ng'ogikubye wali nga wasiibye naye nga weerabidde nojjukira ng'omaliriza emmere ga subhanallah nasiibye. Omubaka sallallahu atuyigiriza nti beerezaamu ng'osiiba, teweeguga mmere gy'olidde era togamba nti kati kandiire ddala, nedda, wabula wojjukiridde tandika oddemu osiibe okutuusiza ddala obudde bunaakola ki, bwe bunaazibira. Era olunaku lwo Allah agenda kubeera ng'alubala. Nabwe ekityo n'ekintu kyonna ekibeera kitutuuseko nga tetumanyi, oyinza okuba otambula embwa neekukomba ku lugoye emabega nga totegedde, n'osigala ng'otambula. Mwana wattu ekito tekikuvunaanibwako kubanga tewakitegedde. Eyo nno dduwa yali ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatusabira. Ekitaaliwo ku mirembe giri emirala, omuntu yenna bwe yakolanga ekintu nga takimanyi, Allah yababonerezanga. Era n'ekirala kye yasaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera ng'asaba Allah omulembe gwe aleme kubeera ng'aguzikiriza omulundi gumu nga bwe yazikiriza emirembe emingi. Waliwo omulembe gwa Nuuhu, omulembe gwa Lut, gw'omulala Sodoma, Nuuhu bwe yasaanyawo abantu n'amataba Allah, kwegamba ebintu bifaana bwe bityo. Kati ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaba nti Allah wange nkusaba abantu b'omulembe gwange oleme kubasaanyawo omulundi gumu nga bwe kyakulembera ku bali abaatusooka, kubanga bali waliwo abaasobyanga abatono, abangi ne balugenderamu. Newankubadde nti n'olwaleero tugabaana ku bibonerezo, kati olwaleero osanga mu ggwanga lyaffe mulimu ebisiyaga biki. Kati ffe abamu basaalumanya naffe ne tubonaabona olwaki Allah n'ateekako azaabu ze oba ebibonerezo bye ku ggwanga lyonna, nga naye ffenna tukagendeddemu naye nga tatusaanyizzaawo kutuzikiriza, kubanga omubaka sallallahu bw'atyo bwe yasaba. Naam, era bwe kityo nti embwa bw'ebanga ekkombye ku lugoye nga tokitegedde, mwana wattu okkirizibwa bulungi nnyo okubeera nga toyina buzibu era kubanga tewakitegedde. Naam, tugende ku pointi yaffe ey'okuna, omusulo oba omukojobo gwe tugenda okulaba ku luli. Mu kusooka pointi yasoose twalabye empitambi, kakati katwongere okulaba ku musulo oba omukojobo ogw'omwana okusingira ddala, kubanga guli ogw'omukulu twabirabye mu pointi yaffe yasoose. Singa omwana omuto atannatandika kulya nga mulenzi afuka awantu wonna waba afuse, tumansirawo bumansizi mazzi. Ayinza okufuka ku musaalo, ayinza okufuka ku lugoye n'akufukira. Funa amazzi gakwatemu, mansirawo ogusooka, mansirawo ogwokubiri, mansirawo ogwokusatu. Bw'omala okumansirawo amazzi ago, awantu awo beera nga wakoze eki, nga watukudde biidhinillah. Wabula singa omwana ono atandika okulya, tuwozaawo bwoza. Singa omwana ono atandika okulya, omulenzi gwe twogerako, tuwozaawo bwoza. Ate omuwala ye kuviira ddala mu ntandikwa, tuwozaawo bwoza. Wakitegereka. N'omuntu omukulu bw'obanga obadde ogenze mmanja olugoye lwo ne lusammukako omusulo n'olabawo, olina okwozaawo n'olabira ddala nti watobye, n'okamulawo n'omunyunguzaawo, n'obeera nti olwetukuza olulungi n'amazzi. Era bw'atyo Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yannyonnyola. Naam, bwe tugenda ku pointi yaffe ey'okutaano egamba nti amazzi agayitibwa aga madhiyu n'amazzi aga wadiyu, wadhi siddi oba wi, wabula wadhiyu ne madhiyu. Abamu bagayita maniyu ne waniyu. Kakati amazzi gano tugenda kugalabako kati nnyo, wabula amazzi gano bwe gakuvaamu, buli muntu yenna gamuvaamu aba akuze mu myaka, bwe gakuvaamu awo wennyini wegayise n'azaawo, era bw'omala okunaazaawo ku kifo kye ekyekyama, naaza ne wegagudde, tonaaba mubiri.
amazzi gano aga mabiyu amazzi gajja oluvannyuma lw'okufuna obwagazi. Buli muntu gamuvaamu omukazi n'omusajja. Oluvannyuma lw'okufuna obwagazi amazzi ago gabeera ganaanuuka, gali colorless ate nga ganaanuuka. Wabula gakalira ewantu wasigalawo kikala nga bw'olengera obuugi obukaze. Kati amazzi ago bwe gabeera nga gakuvuddemu ag'amaviiyu, naazaawo obunaaza bwe gavudde bwe gayise, ate oluvannyuma era beera nga onaaza nawo we gatuukidde oba ku lugoye oba ku mubiri gwo. Oba kitegerekese. Amazzi gano olw'okuba nti ganaanuuka ebiseera ebisinga tegatera kuggwaayo mulundi gumu nga musulo, nti wafuuse omusulo weekamye bulungi guweddeyo. Kubanga era mu mpisa y'okufuka bw'ogenda okufuka omusulo, tugenda birabako ebimu mu maaso naye ne kino kimanye kati, bw'ogenda okufuka omusulo ng'ekikututte manju okufuka, bw'omaliriza okufuka kwata bulungi engoye zo, omukyala wekkamekkamemu, yimukayimukamu katini oddemu otuule wekkame, oyimukemu katini oddemu otuule wekkame, oyimuke oddemu otuule wekkame emirundi 3. Oluvannyuma naaba osobola okubeera nga weetukuza bulungi biidhini tabaraka wataala. N'omusajja naye bwe kityo bwe kiri. Kakati amazzi gano go tetusobola gekkama kubanga go ganaanuuka, gajja mpola mpola, gano ag'obwagazi. Kati oyinza okupapa okunaaba ate ne gabeera nga gakola ki? Gasigaddeyo, era oba wakagiramu wakatambula ebigere 1-2 nga gakomawo. Oba kitegerekeka. Kale nabayisi ekisinga obulungi bw'obeera nga ogafunye ng'ogenze mu mbeera eyo, genda kemmanju wekkama omusulo. Bw'onaafuka omusulo gugenda gamalayo mu nseke ziri, gabeere nga gakola ki? Nga gajja. Kala amaanyi gano force ne gyogenda okukozesa ey'okwekkama omusulo egenda okukozesebwa okubeera nga n'amazzi gali gabeera nga gajja biidhini tabaraka wataala. Ndowooza kitegerekese bulungi n'ekyo. Lekino kyekkaanye bulungi ku mazzi ag'emiteeko 2. Ndowooza kyekimu ku ebyo, era kyekimu ku ebyo bye tunnyonnyodde waggulu awo biidhini tabaraka wataala. Naam, tugende ku pointi yaffe ey'omukaaga. Eddiba ly'ekintu oba ekisolo ekifudde kyokka. Eddiba ly'ekintu ekifudde kyokka lifuuka ettukuvu nga linnyikiddwa mu ddagala. Eddagala lino abakozi b'engatto, ensawo, emisipi n'ebirala bo balimanyi bulungi nnyo. Era eddiba bwe limala okunnyikibwa mu ddagala eryo lifuuka halaali. Lisobola okukolebwamu omusipi n'ogwesiba n'osaala ng'ogwesibye, lisobola okusaalirwako, era eddiba lyerimu lisobola okukolwamu engatto n'ebifaanaganako bwe bityo. Kitegeeza nti eddiba ly'ekintu kyonna ekiba kifudde kyokka lisobola okutukula, naweewaawo nti kino kifudde kyokka kiri haramu oba kikyafu, naye eddiba lyo lisobola okubeera nga litukula mu ngeri efaanagana bw'etyo biidhini tabaraka wataala. Naam, pointi yaffe ey'omusanvu katulabe nga tukyali ku mutwe guno ogamba nti enneetukuza z'obukyafu obw'enjawulo. Katulabe ku pointi yaffe ey'omusanvu, emmese bw'eba egudde mu kintu. Singa emmese ebeera egudde okugeza mu muzigo n'efiiramu, emmese eno okubirizibwa okubeera ng'ogiggyamu. Bw'omala okugiggyamu n'oggyawo n'ogwo omuzigo kwe yafiiridde ogwetooloddewo, ebyo n'obisuula n'osigaza omuzigo guno omulala gwe gubeera nga guli halaali okubeera nga tulya. Aba kitegerekese bulungi.
kakati wano wenkuba n'ekyokulabirako ekirala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yatuyigiza n'agamba nti singa enswera ebeera ng'egudde mu byokunywa byo, enswera bw'egwa mu byokunywa byo tobiyiwa yadde okuyiwakawo emiswera weegudde. Ekiswera kino kikwata okinnyikiremu ddala bw'oti mu byokunywa byo, omale okiggyemu okisuule oddemu onywa ebyokunywa byo. Sinnakindi ne bw'oba owulidde nga wennyadde kasita omala okikinnyikamu osobola ogamba nti akati kanjiwekooko. Ku lwaki yatugamba nti enswera eno erina ebiwawaatiro bibiri. Ekiwawaatiro ekimu kiriko obutwa oba obukyafu, ekirala kiriko eddagala, giwandiise antidote. Kaakati tomanyi kiwawaatiro ki ekiguddemu, oyinza okunywa okugisusulamu bw'oti ng'obulwadde bwakoze ki, bwabunye dda, nga naye ate kino ekiwawaatiro ekirala kyekyandibaddeko eddagala n'otafuna mukisa ogwo. Kati ginnyikemu byonna bibeeremu onywe lumu, kitegeeza nti obulwadde n'eddagala byonna okoze ki, obinywedde. Togenda kukosebwa, togenda kubeera infected n'obukyafu bw'enswera eyo. Bw'atyo bwe yatuyigiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugende ku pointi yaffe ey'omunaana. Pointi ey'omunaana nga tuli ku nsonga ezigamba oba ku mutwe ogamba nti enneetukuza n'obukyafu bwabyo obw'enjawulo mu Busiraamu. Pointi namba 8 tugenda kulaba ku mazzi agaguddemu ebikyafu. Singa obukyafu bugwa mu mazzi naye nga amazzi mangi, obukyafu obwo ne bubulira mu mazzi ago ne butasobola kukyusa lusu yadde enfaanana oba langi oba giwandiise kkala oba empooma y'amazzi, obukyafu ne butasobola kubikyusa ne bisigala nga we bibadde. Mwana wattu, amazzi ago mu Busiraamu tusigala tugayita mazzi matukuvu era tukirizibwa okugakozesa ebintu byonna bye tukozesa oba bye tukozesa n'amazzi. Amazzi gafa luvannyuma lwa kukyuka ekimu ku bisatu: empooma, kkala oba olusu. Singa bibeera nga bikyuse, amazzi awo we gafiira nga tegakyasobola kubeera nga gatukuza ebintu eby'enjawulo. Ndowooza nekyo kitegerekese bulungi. Oyinza okumbuuza nti ate amazzi we gabeeramu omunnyo ne sukaali gaba gakyusa empooma, awo gaba si matukuvu? Anti gabeeramu omunnyo ne sukaali naye osobola okubirya, kitegeeza nti bibeera bitukuvu. Tegereka bulungi. Naye era waliwo we gatakolera, kubanga amazzi agalimu sukaali tegasobola kufuna budhu. Lwaki? Kubanga ogenda kukambaga olususu. Bwe gatyo n'ag'omunnyo nago bwe gasobola okubeera. Oyinza okungamba nti amazzi waffe agabbowa twagawulira nga gatungununa, ago si makyamu kubanga ekyo kyekikula kyago, tewali kigaguddemu. Oba kitegerekese bulungi ab'ebitiibwa? Kale tugende ku pointi yaffe ey'omwenda esembayo ku mutwe guno ogugamba nti enneetukuza z'obukyafu obw'enjawulo. Pointi namba 9, amazzi agabadde amakyafu. Ekyokulabirako, amazzi ne gakyusibwakyusibwa lwa science ne tekinology, waliwo ebyuma mwe gayita ne gaddamu ne gabeera amatukuvu. Kati bano aba National Water bo bakimanyi, waliwo amazzi ge tukozesa agabadde makyafu nnyo, naye ne bajja nga bagayisa mu process ez'enjawulo, stages ez'enjawulo, amazzi gano ne baddamu ne bagalongoosa ne gabeera pure. Amazzi gano mwana wattu gakkirizibwa bulungi nnyo okukozesa n'okwetukuza nago biidhini tabaraka wa taala, ng'ensonga eyaggyibwa mu lukiiko oba ku kakiiko akayitibwa allajnatu daa'ima. Akakiiko kano kali Saudi Arabia ne kekenneenya ku nsonga ez'enjawulo mu Busiraamu oluvannyuma lw'okukyukakyuka kw'ensi, tekinologi n'ebirala. Amazzi gano gakkirizibwa bulungi okubeera nga
tugakozesa oba tugeeyambisa mu mbeera ez'enjawulo biidhini tabaraka wataala. Naam, kate katufundikire n'empisa z'okwetukuza, empisa z'okumala ekyetaago. Butya bwe tusaanye okumala ekyetaago mu busiraamu. Bwengamba ekyetaago, oyagala genda mu manju, mu kabuyonjo, owulira ofa, waweddewo dda, ekisookerako ddala. Kino tukyetegereza bwetegereza nga tetunaakubeera nga tugenda ku nsonga Sheikh ze yannyonnyola. Weewale nnyo okusooka okulumwa nnyo obubi obweyagala okufuluma. Ekyo kyewale nnyo, kyabulabe ekisookera ddala, kyabulabe ku bulamu bwo. Newoba ogenda kutambula ng'oli ku safaari n'oyingira takisi nga naye owulira omusulo ogukuluma, mwana wattu kisobola okukozinga okwabika akataago n'ofa. Twewale nnyo okubeera nga tusiba ebyo ebikyafu. Olw'ensonga newoba ogenda mu manju oyinza okujja emisinde, ogenda okutuuka okutula ku ttooyi nga weefukidde dda, oluusi olugoye totegedde bwe wabunye bwe watabunye, ogenda ogira bwoti nga udhuyo ekufudde newankubadde gwomanyi nti weetukuzza. Kale ekyo tukyewale. Akati Sheikh, ensonga z'alambirula wano, ensonga esooka mu mpisa z'okumala ekyetaago, ensonga esookera ddala. Naam, gy'ogenda okuwandiika newankubadde neeri nkakasa nti ogiwandiise, ey'okwewala ennyo okusooka okulumwa ennyo ng'ogenda emmanju. Yagamba Sheikh mu nsonga yesooka nti tukkirizibwa okuba n'ekidoli oba poti mu mayumba gaffe bw'oba nga tolina toyireeti ya mu nju. Ng'olwo lwonna lwaki tukkirizibwa kwe kubeera nti twewala olw'obuzibu obw'enjawulo obuyinza okubeera nga bututuukako. Abamu bakozesa obubaketi, abalala bakozesa amabaafu, abalala bakozesa toyireetisi zaabwe mu mbeera efaanagana bw'etyo. Kati Sheikh ensonga eyasooka yagamba tukkirizibwa okubeera n'ekidoli mu nju yaffe mwe tusobola okubeera nga tumalira ekyetaago. Pointi ey'okubiri n'agamba nti tobikkulanga ngoye zo nga tonnatuuka ku ttaka wogenda kufunira kyetaago oba wogenda kumalira kyetaago kyo. Oyinza okujja nga owulira ofa, kiri kyeggambye mu ntandikwa, engoye n'ozibikkula ng'okyayimiridde n'okuyimirira, kumbe waliwo akulengera, n'ogenda okutuula wansi ng'engoye wazibikkudde dda. Ekyo tekiri mu mpisa ya busiraamu yakumala kyetaago, wabula olina kusooka kukkakkana wansi mpola engoye zo n'ozibikkula, n'olyoka okola ki? Omaliriza ekyetaago ng'okkakkanye wansi. Pointi ey'okusatu yagamba nti soma edduwa eyingira mu kabuyonjo oba ng'ogenda kumala ekyetaago ng'ogenda mu kabuyonjo, oba soma edduwa awo wennyini w'ogenda okumalira ekyetaago ng'otuuseewo. Edduwa egamba nti bisimillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Enene edduwa olina okugiyiga era nsaba mwena muginsomeremu insha Allahu ta'ala. Egamba nti bisimillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Amakulu, nsoose okusoma erinnya lya Allah, ne neewogoma gy'oli Allah, omponye amajinni amasajja n'amajinni amakazi. Lwaki tusoma edduwa eyo okusooka okwewogoma? Lwaki tusooka okwewogoma eri Allah atuwonya amajinni amakazi n'amasajja? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tusomesa ku majinni gano yagamba amajinni gatulaba bulungi naye ffe tetugalaba, ate mangi. Amajinni mulimu amalungi n'amabi, era mu majinni mwe muva ne shayitaani. N'agamba nti amajinni gasobola bulungi nnyo okwambalira omuntu nga gamuyita mu bwereere bwe ne mu bitundu by'enjawulo. Kakati amajinni gano gasobola bulungi okukozesa omukyala bwe gabeera nga gamwegombye, era gasobola bulungi okukozesa omwami bwe gabeera nga gamwegombye, naye gakozesa obwereere bwe. Kati oluvannyuma n'atubuulira amajinni gye tugasanga mu bifo ebyekusifu, mu kaabuyonjo, mu bisiikirize, byonna tugenda kuba tubira mu poyinti eno. Kakati n'atugamba nti bwe tubeera nga tugenda okuyingira mu kaabuyonjo tusooke kwewogoma eri Allah tutaasa amajinni gano. Bw'oba otuuse mu kaabuyonjo ng'osomye edduwa eno, oba ng'otuuse w'ogenda okufuka, oba ng'otuuse w'ogenda okumalira ekyetaago n'osoma edduwa eno, mwana wattu Allah akubuza
n'amajini ne gaba nga tegakulaba nga gwe bw'otagalaba. Bakitegeereka amakulu akuteekako olukomera ne gaba nga tegasobola kukulaba nga naawe bw'otagalaba. N'omaliriza ekyetaago n'omala n'ovaawo. Era wagira n'ensonga eri gye tulabye waggulu nti weewala okubikkula engoye zo nga tonnaba kukola ki? Kukka wansi. Bakitegeereka kati bw'oba okusse wansi ng'omaze okusoma edduwa, alhamdulillah, obeera nga amajini gano gakwewala. Ky'ovala abantu bangi bakwatibwa endwadde z'amajini naye buzo baani yandoze oba ani yakoze ki, naye nga bagasanze mu kaabuyonjo zaabwe, bagasanzeewo akabuyonjo kebeere nga ya mu nju gabeeramu. Bakitegeerekese abalungi ab'ebitiibwa. Kakati edduwa eno egamba nti nsooka okusoma erinnya lya Allah era ne neewogoma gy'ali amponye embeera eno ey'amajini. Enam oluvannyuma nga tumaze okusoma edduwa eno egamba nti neewogoma nsooka okusoma erinnya lya Allah era ayi Allah neewogoma gy'oli omponye amajini amakazi n'amasajja nga nkulu nnyo, tulina okubeera nga tugyekwata biidhin tabaraka wa ta'ala. Nabwekityo ate bwe tugenda ku mpisa ez'okumala ekyetaago, empisa ey'okuna, Sheikh yatunnyonnyola n'atugamba nti weewale okwolekera Kaaba oba okutunula mu kibula ng'oli mu kufuna oba mu kumala kyetaago. Weewale okutunula mu Kaaba ng'ofuna ekyetaago oba ng'omaliriza ekyetaago. Oba kitegeerekese bulungi? Amakulu nti omuntu ayinza okugenda mu kaabuyonjo nga naye gy'atunula ng'asaala mu Kaaba oba North, nga ne kaabuyonjo bwe batyo baagizimba ng'era otunula mu North okumala ekyetaago. Kati n'agamba nti bwe kiba nga kisangiddwa bwe kityo nga kaabuyonjo bwe batyo bwe baagizimba, weekiikemu mu kaabuyonjo eyo, amakulu gwe kyukamu bw'oti. Naye bw'obanga tosobola kwekiikamu kubanga toilets ezisinga obungi tosobola kwekiikamu, bw'oba tosobola kwekiikamu ekyo kireke kubanga kiba tekigenda eri gy'oli, kigenda eri oyo eyazimba kaabuyonjo eyo. Kumaliriza ekyetaago kyo, okkirizibwa obulungi okubeera nga omaliriza ekyetaago kyo. Naye bw'obanga tugeze obadde otambula n'oyagala okusooka okumaliriza ekyetaago naye n'olaba nga w'ogenda okwewogomako ofunyeewo, weewale okutunula mu kibula ng'omaliriza ekyetaago ekyo. Empisa ey'okutaano agamba nti weewale okwemansulira omusulo ku ngoye zo. Abaami afuka ewantu omusulo n'alaba nti gumuddira naye n'atafaayo, kabeera omukyala n'afuka n'alaba ng'omusulo gumuddira ku ngoye ze. Ekyo si kituufu era kimala wudhu mu ngoye zo. Olina okubeera omwegendereza ennyo. Ky'ovala we nagambidde nti tolina kujja ng'ofa, kubanga bw'ojja ng'ofa ebyo byonna byonna eby'okwegendereza oba tokyabiriko. Bakitegeerekeka. Olina okubeera omwegendereza ennyo ennyo, nabwekityo okusobola okubeera nga weewala omusulo guno okubeera nga gugenda ku ngoye zo. Olina ozikwata butiribiri okubeera nti tezoonooneka kugwa mu wudhu. Empisa namba 6 agamba nti kozesa omukono gwo ogwa kkono bw'obeera nga weetukuza omaze okumala ekyetaago kyo oba okutta etippi nga gy'olinawo omukadde ako. Kozesa mukono gwo gwa kkono okwesiimuula. Bw'oba olina amazzi gaiwe mu kibatu kya mukono gwa kkono okwenaaza obulungi okubeera nga otukula. N'agamba empisa ey'omusanvu, toilet paper, ekikoola oba ebikoola ebiweweevu bikozesebwa era nga bwe tukirabye tusobola obikozesa oba toyina mazzi. Naye oba olina amazzi ng'olina okubeera ng'omaliriza nago. Bw'obeera ng'obikozesezza oluvannyuma ng'ogenda kufuna wudhu n'amazzi, era olina okuddayo manju n'obeera ng'okozesa ki amazzi gano ne weetukuza mu mbeera efaanagana bw'etyo biidhin tabaraka wataala. Pointi yaffe ey'omunaana n'agamba nti singa oli atoola salaamu ng'amala ekyetaago, tugeze oli omulengera ali ku kkubo ali mu kumala kyetaago mabbalibbali w'ekkubo ate n'akutoolera salaamu, togiddamu. Wabula giddemu ng'afulumye oba ng'avudde mu kaabuyonjo oba ng'avudde awantu awo wonna wabadde afunira ekyetaago. Naawe kennyini babeera nga bagikutooledde oba oli ng'atodde salaamu n'omuwulira ng'abadde agitoolera ggwe ng'oli mu nju munda mu toilet naye yali ku mulyango gwa konkoona salaamu aleikum nga tonyiga
beerayo mutoyi togiddamu okutuusiza ddala woofulumayo ng'omaze ekyetaago olyoka ogiddemu ne waba yatodde 3 beera nga oziddamu okuggyako ezo talinaako kumanya naye nga bwe kityo bwe kinamulwa biidhini tabaraka wataala. Bw'atyo era afundikira ezimu ku nsonga zino n'agamba nti soma edduwa efuluma kabuyonjo ng'omaliriza okukola ekyetaago kyo. Edduwa eno efuluma kabuyonjo egamba nti gufuraanaka, nga makulu gagamba nti Allah nsonyiwa. Lwaki tugamba Allah atusonyiwe bwe tubeera nga tuva mu kabuyonjo? Nti ffenna abantu tulina kuwangaala mu nsi kuno nga twogera ku Allah, tumwebaza mu bintu byonna ebyenjawulo, zibayita adhikaari. Kakati omuntu bw'ogenda mu kabuyonjo tokkirizibwa kwogerayo adhikaari yadde n'emu, wabula bw'oba ofulumye osobola osaba Allah nti ayi Allah nkusaba onsonyiwe, kubanga ayinza okubeerawo bitatambudde bulungi manju eyo, ng'olina w'omujeemedde. Abantu bangi balina endwadde ez'enjawulo, natandika okwevuma mu toilet, natandika okulowoolezaamu ebintu ebitalina makulu, ebyo ebikyamu byonna byonna. Bw'oba ofulumayo gamba nti ayi Allah nkusaba onsonyiwe, gufuraanaka yedduwa gye tusoma. Esobola okweyongerayo naye n'eyo emala kubatandika, osobola okubeera nga ogenda n'edduwa eyo biidhini tabaraka wataala, naye onja kusaba obeere nga oginsomeramu bw'obeera nga omaze okugiwandiika. Naam. Ate empisa ez'okumala ekyetaago, empisa ey'ekkumi, naaba ne sabbuuni mu ngalo. Kino si kyatteekwa naye nga kirungi gy'oli ng'omaze okufuluma kabuyonjo, naaba sabbuuni mu ngalo osobola okubeera nga otukula bulungi. Omusajja akkirizibwa okufuka ng'ayimiridde bw'aba nga akakasa nti waafuka omusulo tegugenda kumuddira ku lugoye lwe. Wakitegeeka bulungi? Era bw'abeera okukakasa nti wagenda okusitama baawo weyandisitamye, wayinza okubeerawo obulabe, mwana wattu akkirizibwa okubeera nga ayimirira biidhini tabaraka wataala. Kakasa mpozi ne kino nakyo tubeere nga tukyetegereza. Edda ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabangawo okutukuza n'amafunfugu, naye kati ensi yakyuka, ekyukidde ddala nnyo, kuba kati ne toilet paper ez'amazzi nnyingi. Benjogera toilet paper ez'amazzi ndowooza muzimanyi bulungi. Ezo toilet paper ez'amazzi nnyingi. Kale singa weesanga nga wooli amafunfugu tegaliiwo, rather nga ge galiwo gokka, era ng'osobola okwetukuza nago, okkirizibwa bulungi okubeera nga ogakozesa. Zino toilet paper zenjogerako ez'amazzi tuzimanyi bulungi bu wipes, ndowooza zizi wipes. Naam, kabeera mu fomu eringa ya cotton naye nga kali wet. Akuba weerongoosezza nako bulungi, mwana wattu ne bwe batakozeseza mazzi kiri awula, bw'obanga weerongoosezza n'obwo obuwerako kiri awula, naye nga ate amazzi ge gasinga byonna biidhini tabaraka wataala. Kale awo bwe tufundikiridde omusomo gwaffe ekitundu ekyokubiri, tubadde ku mutwe ogugamba nti enneetukuza z'obukyafu obw'enjawulo. Kakati mu paati yaffe ey'okusatu tugenda kukomawo n'okunaaba omubiri. Tulabe mu Busiraamu tunaaba tutya omubiri. Insha Allahu taala bwe tunaava ku point eyo ey'okunaaba omubiri tugenda kubeera nga tulabamu okunaaba kw'ettaka, oba kiwandiise tayammum. Okunaaba kw'ettaka, onaaba omubiri nga onaabako ttaka, okunaaba okutali kwa tteekwa, okunaaba okw'etteekwa. Tujja kulaba okunaaba janaaba, okunaaba omukyala abadde mu nsonga,
omukyala badde n'omusaayi oluvannyuma lw'okuzaala byonna tugenda kubeera nga tubiraba mu mutwe gwaffe mu kitundu kyaffe ekyokusatu mu musomo gwaffe guno okuyiga wetuyigira esswala biidhini tabaraka wataala. Tujja genda mpolampola okutuusiza ddala tunabeera nga tuggusa ensonga yaffe insha allahu taala. Nva waggulu nga mbajjukiza edduwa mbalinze muzinsomeremu. Edduwa esooka eyingira mu kabuyonjo egamba nti bisimillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Edduwa ey'okubiri nga ofuluma kabuyonjo oba nga ova mu kifo ekyo woofunidde ekyetaago egamba nti gufranaka gufranaka gufranaka, okyogera emirundi 3 ate eri ogyogera omulundi gumu ng'oyingira. Era empisa endala gye tubadde twerabidde, bw'oba oyingira mu kabuyonjo olina kusoosaayo kugulu kwo kwa kkono. Bw'oba oyingira kabuyonjo olina kusoosaayo kugulu kwo kwa kkono so si kwa ddyo. Ekintu ekyo kyegendereze nnyo oleme kukola nsobi eyo. Bw'oba oyingira kabuyonjo osoosa kwa kkono ate bw'oba ofuluma n'osoosa kwa ddyo. Ekitegerekese. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.